nga twolekera okulonda akalulu kavaawo mpitewo 2021 ekibiina ki NRM kitandise kaweefube w'okulaba nga ssentebe w'ekibiina kino era omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni awangula okulonda kuno era nga bano batandise na kutondawo obukiiko obw'enjawulo obugenda okumusaggulira akalulu. Olwaleero omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'ebyobufuzi Mmire Babiri Babalanda atongozza akakiiko akagenda okusaggulira pulezidenti Museveni akalulu mu bitundu bya Elgon ng'omukaweefube ow'okulaba nga awangula okulonda kwa bonna okwa 2021 ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. I now officially commission you as the YKM7 task force for your respective districts and regions. Ono wabadde atongoza akakiiko kano asabye banna NRM okukomya okwerumaaluma bwe baba bakuwangula kulonda kwa 2021 era n'asaba abantu abalondeddwa akakiiko kano obutakoma ku kyakunoonyeza mukulembeze kalulu wabula n'okukakuuma bakakuume. The first duty is mobilization. Mobilizing for our national chairman and presidential flag bearer. The second assignment is to market his candidature. And the third one is protect his vote. Eyaliko minisita w'ebyobugagga eby'omu ttaka Irene Muloni avumiridde obuvuyo obweyolekedde mu kulonda akamyufu k'ekibiina n'asaba bannakibiina okubeera ekimu n'okwewagira. Ate osanga flag bearer alwanisa flag bearer munne kati awo pate nebange ekola ki ngeruzinga njagala tubeere ng'ekitole opposition ereme okutukozesa ffe nga tulwanagana ffekka jonge ekola ki ng'eyitawo. Ono era asabye akakiiko akalondeddwa obutalulunkanira ssente wabula boolese omwoyo gw'eggwanga mu nteekateeka eno kibasobozesa okuwangula ab'oludda oluvuganya. Tolindirira nti basooke bakuwe ssente olyoka ogenda okunoonya ki akalulu. Genda mu maaso ng'okozesa akatono ko koolina kubanga patriotism kitegeeza nti oyagala ggwanga lyo n'okusinga gwe gweyagala. Mu nteekateeka eno buli kyalo kyakubeera n'abakubiriza 5 ng'oggyeko Kampala ne Wakiso era nga balondeddwa baweza okubunyisa enjiri ey'okunoonya akalulu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kibasobozesa okuwangulira waggulu. Mubaddemu okwetemamu ng'abantu beetemamu bwe tutuuka mu kiseera ky'okulonda onayogera bibye n'olinayogera bibye n'onayogera bibye naye kati tuli muntu omu tugenda kubulira abantu baffe nti kati essaawa y'eno era tuli kubakakasa nti ku luno NRM egenda kutwala ebifo byonna mu Mbale. Ffe twagala kiri kimu kuwanguza pulezidenti era gano amagye ge tumaze okutongoza gagenze kulwana n'ebigambo. Farida Nakayiza ne Nelson Gonsia, BBS Telefina, Mbale. Omuganda agamba nti ndi mugezi